Aha. Kati. Mulize bulungi. Amakake gali wali eri. Weewo. Aha, gali aga gate enzirugavu. Mukitegedde? Omukyala wo mumanya alina kasente. Alina kasente. Kati njagala tugende tumulimbe. Nti Maamani? Mama Naroga. Mama Naroga. Yatadde eddagala ku gate ye. Kakati gwe tugenda kutwala wefuula apima ettaka. Oyina okuba nga oli professional mu bwa buloka. Webale nnyo. Tumutiisa nti wanaasengukewo. Bwe bamuwa ssente bw'akkiriza n'atunda ne bamuwa ssente ng'atidde ng'atuwaako. Atuwaaka ffe. Kakati gw'ogenda sooka osigala emabega. Bw'owulira nga nkolera kasigino nga ngamba bwe pa ng'ojja. Nawe ino kakola emirundi ng'esatu okutegeera obulungi. Weebale. Jjukira ntegeera mu ttundu. Kati onajja kukakasa. Onajja ggumize. Nze wali bwe ntuuka mugambe bakulozeeroze dda walalala kati gwe bw'ojja. Ekinanansi kimuli kugulu kinaatera kwambuka muki? Weebale mu kiwato. Kati gwe bw'ojja olina kukaatiriza nti gwe amanyi n'omusawo avumula. Ontyo. Kwata kana akati. Kwata bwoti. Tugenda kasuula wali eri wabweru wa gate. Tugambe nti yeri eddagala. Okitegedde? Omanyi abagagga beeyisaako nga batamanyi malungu. Mubeereko ng'abaali oligiramu ko bwoti. Yalibamu obulogo. Weebale. Kacula nti lifaanira ddala. Kati gwe tutuuka wali eri gwe ng'ojja gamba ndirabye wali eri njagala oddisimbulawo naye omusawo gwe nno yitaga sente. Ekikulu kya byonna twetaaga ki? Money. Twetaaga ssente. Jjukira mugagga mutiitiizi. Okitegedde? Tugende. Bwe tutuuka munda gwe tandikirawo okulambula. Mpime. Nze wambuuliza bw'ati nambuuza nti abange mukola ki wano? Nze mugambirawo nti gwe wawedde dda. Gwe ng'opima olina okkuba enta. Maama Nakanjako teri kukola nsobi. Teri. Abudu teri kukola nsobi. Abudu bala once a deal is a deal. Once a deal is it's always a deal. Yes. Akazungu okawulidde. Tugende. Anti gwe kati laba yogwe siga gwe ogenda sigala gwamaliriza gira mu budde. Naye mulina okubeera abenkanya kasente. Tofaayo nzewe. Abudu. Kuliya. Ate osigala kukola ki tobitegedde anaabo omwanvu asuubula amagina nsuwa abakazi abambi batera kuba bagezigezi naye mmwe oba wabaaki Amagezi natwala gajjajja. bw'osigala bweru Okitegedde? Kati bw'otuuka alagalayina okitegeera ate beera siriasi babuloka tebaseka. Nze omumanyi naawe ebyo ebintu tawoma ebintu biriko akasente oneerabidde gwe tugende bugenzi wuuli naye beera sitedde sirika naye bajja kuwulira eddagala ogenda diteekawa ajja kasuuko kale yazze kiro sawa 8 8 ekiro. Atandikirabo. Okay. Kati kasooke tupime okuva wano. Muteekawo ka X. Tubala foot. Ate tulina foot lukoba. Wano waliwo foot 12 n'ekitundu. Waliwo foot 12 n'ekitundu. Obukiika. Mu bukiika. Kati tuba tupima mu buwanvu. Obukiika ddyo. Si weewano bw'oŋŋambye? Weewano. 16 kitundu. Wangi? 16 kitundu wano. Gwe mukyala bireke tomanyi nabbi manya. Ogambye yongerayo paka wali. Paka wali waggulu. Wamma genda opime. Sebo. Kiki kye muli mu kupima? Paka waggulu. Kati kosoko okube wano. Awo oba osooka okuba X awo. Maama Brighton. Wano ziri 14. Kiki kye muli mu kupima?
njagala kumanya era omusajja yenna ali mu kupima malira ddala wali Maama Brighton wangi nze nanyini wano lwaki tombu jangu wano nkubuulire gwe nettaka sava bulungi dene limalayo 1,500 ogibazeebazeemu awo ewera 1,500 eno nungi nnyo eno eri wasava bulungi nungi nnyo kati mbulayo kupima wano mu bukirira Maama Brighton wanje obadde nkubuuza enfunda nnyingi kiki kye mupima wano kyetupima bannange oba kino nkigambe ntya kakati oli mukyala munnange otuyambye nnyo tetwagala kulaba ng'oli mu buzibu tetwagala kulaba ng'olina obuzibu bonna obukutuuseeko nyinyonnyola ono gw'oleese okupima wano ono buloka mupunta apunta ettaka eryani eriryo nagambyeko nti ntunda tukutaasa kiki kyontaasa sinnaba kukitegeera nyinyonnyola ontaasa ki saagala yisa amannya g'abantu mu kamwa naye oyo omukyala Neigbour Neigbour wangaani genda kukubuulira enyinyonnyola omukyala Neigbour maama Naroga ekiro mba nfuluma okuyiwayo akabaketi ssaawa nga 8 nga mulaba ateeka eddagala ku kikomera kyawo gwe wabadde okola ki ku ssaawa 8 wangi wabadde okola ki ku ssaawa 8 okulaba maama Naroga ng'ateeka eddagala ku kikomera ewange wano bajja bwa miliyoni 3 sooka olindeko Maama Brighton alina okunyinyonnyola yalabye atya maama Naroga ng'aleeta eddagala ku kikomera ewange oyagala mazima oyagala kubeera nga tukayana kumanya sikayana gwe wabadde ku ssaawa 8 bakeyo giyirayo ssaawa wabadde ogeze kukola ki sooka onnyinyonnyola kwata budde nettaka lirimu amalugo kyembadde mugamba oli ku buzibu lino tufune gwe tulisamba ono yaguzizza abantu abasinga kuno amataka yagapimye yagamanyi olaba lino tuli tunenga bukyali miliyoni 3 mwezo ompeeka ezange 8 nze nkute otidde naawe maama abantu bakuno kugambe ssaawa 8 nga mulengera omukyala naye nga gwe Maama Brighton ku ssaawa 8 ogwo wabadde okola kiwa oyagala tukayane oyagala kukola kyoyagala mazima yes njagala onnyinyonnyole tonkazakaza sikukaza ssaawa 8 abadde okola kiwa bweru naye nkubulire mukyala mukyala olatera kulimba nze nkubuulira kiki ekikuleesa Maama Nakanjako Wodi mukyala muno ate gwononye eki oli mulamu ate mbadde ki oli mulamu maama okyali mulamu Hey!